mbalamusizaako ba Nanuupu mwenna okuvira ddala ku pulezidenti waggulu okutuukira ddala wansi ku Nanuupu asembayo. Nze mpitibwa David Mukasa wano UK. Nsooka n'okwebaza chapter South Africa ekigambo kye baakoze okuyimiriza omuvubuka oyo Kiseka, Umaru Kiseka. Nze mbadde namulaba dda nnyo okuva ku beginning. Yali ayogera ebigambo nga byamakulu, naye ate nzijukira nti omukulembeze kuva lwe yali South Africa namwahaaga ennaku zino bakiyita masannyalaze. Kati ate ye yakitwala kirala n'abeera ng'ayitawo nga yali overwhelmed amasannyalaze gaamuyitirirako ndowooza n'alowooza nti asinga abantu bonna okutegeera. Njagala kubategeeza nti buli obeera nga olina idea ng'oli mu Nuupu oba mu kibiina kyonna ky'oba olimu ne begaba magye ng'olina idea nga tonnaba kubaako kyokola kusooka coordinate ng'amagezi go ne abawaggulu bagamba ki omukulembeze ekyakiyinza kirowoozaako ki, kubanga kino kibiina si kintu kikyo nti kikyo ng'omuntu nti osalawo nga bw'oyagala. Kati njagala abantu bonna ababeera ne Umaru Kiseka nze mbadde mbawuliranga nga badisikasinga bye badisikasinga, naye nga abamu bw'obawuliriza olaba nga banyumirwa okubeera nti Nuupu erimu ebintu ebifaanana bwe bityo. Owulidde? Ate balina okukitegeera nti abantu abakulira chapter zonna gye ziri mu nsi yonna eza Nuupu, abakulembeze baazo bali direct ne secretariat, era bosobola okwogera ne president butereevu. Owulidde? Kati gwe bw'ova eri gwe n'oyogera by'oyagala gye bali n'oboogera ku by'oyagala. Owulidde? Ng'olinga agamba nti osinga president okulaba oba mukyamu kwegamba oyinza okubeera nga weetaaga okumanya oba okutendekebwa oba ndowooza ku ebyo bibiri. Olina weetaaga okutendekebwa obeere ng'omanyi kyokola oba weetaaga okumanya ebintu engeri gye babikolamu. Eno Nuupu kibiina ekyawangula obukulembeze bw'eggwanga mu sensi yennyini tukitwala nti bulodi okusinga ne gavumenti eyo. Owulidde? Si kye kintu ekiri awo nti buli muntu alamulanga bw'ayagala. Kati gwe bw'olengera nti omukulembeze wa chapter yenna oba omukulembeze yenna mu Nuupu ng'omulinako ensonga yonna oba information etali nnungi, tosobola kulemererwa contactinga secretariat n'owaayo ensonga yo. Ne bwe president yennyini tosobola kustrugglinga kisusse nnyo okumufuna n'omutegeeza nti naye tulinamu okwemulugunya bwe kuti mukulaba mutya namwe bwe tukiraba bwe mukiraba oba nedda. Naye bwe mwerwanyisa ne mujja ku mitimbagano nga mukakkanya omukulembeze we yalonda, kitegeeza gwe mubeera mukakkanya. Okitegedde? Twaliwo gwe baayita naye ffenna embeera ye yatuyita mu ngeri ng'eyo, kiba kitegeeza nti tuteekwa okugondera enkola nga bwefaanana. Bw'oba togigondedde then obeera ng'okoze eki? Obeera nga oba ovudde ku mulamwa oyinza okukyamya ekigendererwa ky'ekibiina. Okitegedde? Ng'obeera ng'olina ensonga yonna ng'olaba ddala y'amakulu ne bebeera information ng'eyamba ku bwa security y'ekibiina. Funa abantu contacting abakulu ku kitebe oba tosobola kufuna president bolaba abayinza okubeera nti bakumalira ensonga obategeeze nti waliwo omukulembeze bw'ati ffe tumulinamu ki, nze nina kyemumanyiiko bwekiti ne bwekiti nammwe oba mukiraba. Owulidde? Bwe mba sikirese bulungi mumpawule woto nga bwebategeeza bakugambe naffe mwatu tubadde tukiraba naye gumiikirizaako. Owulidde? Oba nedda okiraba bubi kiri bwekiti ne bwekiti. Naye kakati gwe omukulembeze oli South Africa obukira omukulembeze ali mu America ate nga mukulembeze wa chapter mulamba kwegamba abantu bayinza okulwawo okutegeerera ddala ky'ogamba. Ate abantu baffe njagala okwebaza abakulembeze baffe ku kitebe babuvunaanyizibwa nnyo. Nze nayagalako okwogera ne SG situmanyiganye ng'omuntu ntumanyiganye. Nina gwe natuma nti muntegereze nti njagala kwogerako naye mumpeere ennamba yange. Wayita wiiki emu nalowooza nti teyabitwala oba yabyerabira, nali ndi awo nga nkubidde ku makya nga nkyebase ne ŋŋamba ndi ukke wano ne ŋŋamba engeri kangikwata essimu eno kubanga mbadde mwetaaga oluusi ke yaluddewo okunkubira talina budde. Ne ngikwata ne munnyonnyolamu ensonga yange ne ngimunnyonnyola n'agisiima nnyo. Owulidde? Kati gwe nze ate simanyiddwa sibeera ku mitimbagano sikola ki naye yasobola okunkubira. Nakubira Waiso Omufumbirwa essimu njagala kukulaga nti mwe mubuuka ensalo namukubira essimu Waiso Omufumbirwa nga waliwo video etali nnungi ng'eyonoona ekibiina y'abamu ku baganda baffe. Owulidde? Nga bo boleeta bulesi kye basanze nga kiba kyonoona ki enkola. Ne mpeereza Waiso Omufumbirwa ne mukubira essimu n'agikwata ne munnyonnyolamu n'agamba video eyo gimpeereze mbadde nsangibwa ngenda ku kitebe gimpeereze. Owulidde? Ne ngimuweereza. Owulidde? Yafaayo. Naye kye nakomplaininga manyi yakikolako ndowooza simanyi kuba nalabawo enkyukakyuka ku nsonga eyo. Kati gwe ate obeera ku mitimbagano gwe Umaru Kiseka obeera ku mitimbagano abantu bonna bakumanyi. Kati lwaki ate wekkakkanya n'olumba bulumbi waggulu? Okitegedde? Sala amagezi ofune osobola okwogera ne president oba okwogera n'abobuvunaanyizibwa abalala ku kitebe olabe nti ensonga egonjoola naye muwa obusobozi obulaba abali betuvuganya nti tuli mu kuyombagana. Kati bwe mubeera nga mbadde batuufu lwaki ate bwe bakuwadde ebbaluwa eyo lwaki temukkakkanye? Owulidde? Ate muzzeewo okuteekawo olutalo kiba kitegeeza ebintu bye mwabadde mukola biri deliberate. Mwekoze nga mpuuga
kuba mpuga omusango n'omwana omuto agumusalira ate bwe yadde eri yadde mu kulumba nakati takkakkananga kakati nammwe mufo kyokugamba nti kale banaye twasobezza oba ne mukikwata mpola ne mugamba nti katugezeeko kisalya amagezi tukontakitinge ku kitebe tubeeko kye twogera tukanye ekintu kitambule ensonga eno egonjoolwe kiveewo ate muzze eri ku mikutu era kusaakaanya kiba kitegeeza nti mwe mwennyini n'abamu mwetawulamu n'aba NRM okukakkanya ensonga eno ekintu ekyo twebaza nnyo aba chapter eyo South Africa abasazeewo okola nga bwe bakoze ku Umaru Kisekka nsuubira n'abalala abali mu Nuupu abeeyise neeyisa y'emu naye nga badde tonnatuuka ku level ya Umaru ndowooza nabo bawulidde kansuubire nti tekijja kusaasana kutuuka ku balala nabo kubawa amabaluwa mwebale nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.